omuvubuka n'avuma Abaganda kangutwaleko mu deep politics basooka ne batusindikira omuvubuka n'avuma Abaganda Ssaabasajja Kabaka wamuwulira naye omuvubuka oyo ng'amaze okuvuma Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda yasemba yagamba Munyarwanda fa Abanyarwanda puliriza enkeera omuvubuka oyo nadda bwe yadda yagamba nze sirina Munyarwanda ndi muki Munyankole owuliriza olw'okuba ddiiro baali bagisse balina omukwata okulaga nti at least obuyinza bumukolako ne bamutwala mu kooti bwe bamutuusa mu kooti mu ngeri gye yeewozaako yagamba abo batugamba okutugoba mu Uganda fa baki fa Abanyarwanda jukira yasooka kweyita Munyarwanda ne bamala ne bamugamba wabikoze bubi nadda n'agamba ndi Munyankole lwaki nti baagala kutrappinga Banyankole mu luno lutalo Museveni anoonyayo bantu bamuwagira nga bamuwagirira ku bwereere sente takyaziyina zisasula buli omu tezimala kiki kyakola ayagala at least fe tuyimirire tugambe tulwanyisa Abanyarwanda kati n'Omunyarwanda atabirimu aba agenda kwegatta ku Museveni lwaki kubanga be tuba tulwanyisa yensonga lwaki eyo kadi twagigoba kati sawa zino bali mu kutrappinga Banyankole era baagala kututemamu kubanga Abanyankole babadde bakomerera Museveni ennaku zino nga bakomerera Museveni senga Museveni ayagala nnyo Abanyankole lwaki obwakabaka bwabwe yabujjawo soko chimbulire lwaki ababujjawo abwagala ennyo bwabakale Munyankole lwaki abajjawo obwakabaka bwabwe oyo katemba waabwe fe tumumanyi nti eva Museveni anoonyayo gurupu emuwagira nga ne bwebe badde enyigirizibwa nga Museveni aginyigiriza naye ng'emuwagira lwakuba ki nti bali eri batulwanyisa lwakuba Banyankole naffe katulwane yensonga lwaki Muhoozi akwata Edi Mutwe n'amuteeka mu ki n'amukuba n'amala okumukuba n'asembyayo mbw'ali eri ayiga Lunyankole ng'ate tukimanyidde ddala ti Muhoozi Munyarwanda ataliiko wadde akabuuza yavaayo n'akonfesinga n'okonfesinga emabega kaawo ng'atugamba ye Munyarwanda bajja bo baali bali Fiji kati ssaawa zino lwaki atubuulira Olunyankole okitegedde era waliyo bakomuledi be baatupulantingamu we bamala batuplantingamu bo muze gwe bakola we balaba agenda Museveni gyavuga bo nga bajja amplifyinga kati ssaawa zino byatandise bwanti Abanyankole katulumba Abanyankole leka nkubuulireko Omunyankole ly'eggwanga erikyasinza obbonaabona mu gavumenti ya Museveni wano ekyo nkikubuulira eyankola amataka gaabwe gonna baagatwala gurupu ya Museveni yageddiza naye era batugumbudde Abanyankole eyo lwakuba bambi babeera eyo ewatali kamera temumanya nga bye baatukola wano Museveni obusungu bw'ayina ku Banyankole n'Abaganda ne pulaani gy'ayina eri Bannayuganda tewaliiwo muntu atalozezza ku bulumi bwe era Abanyankole abatuufu bafaayo ne bakikonfesinga nti eno ewaffe tuli mu kubonaabona balinywa mazzi ga mu bidiba ekyo nkubuulira gwe tunuulira amasomero ge basomerako Museveni waaba Munyankole nga ne Muhoozi baagala nnyo Bunyankole lwaki ankola abantu bakyabonaabona bwe batyo okiwulidde bano abasajja balina pulaani yaabwe baagala okulwanyisa abantu abamu nga bwe kye baakola Abaganda ne bagenda ne balwana mu nsiko nga Museveni yeerimbise mu kwagala Uganda Abaganda ne bagenda ne bayiwa omusaayi nga Museveni yeerimbise mu kwagala Uganda ne bajjawo obote ne bamala okujjawo obote Abaganda baafunamu oba tebaafuna ezo ze kaadi za Museveni anoonyayo abamulwanirako newankubadde baba tebagenda kufunamu era waliyo Abanyarwanda bangi nnyo abaagaana omwegattako n'ajja n'akola propaganda nga propaganda anyiiza Bannayuganda okulaga nti bo Abanyarwanda temulina kye mujja tukola ffe Abanyarwanda tunyiigire Abanyarwanda bonna then abatayamba Museveni oba batawagira Museveni nabo bajja kwegatta bwegasi ku Museveni tebakyalina kyakola kubanga bo mulwanyisa ggwanga lyonna yensonga lwaki ezo kaadi twazigoba tugoba Museveni na gurupu ye ekyo nkikubuulira era katemba oyo kuva ddi nga batuleetera ebifaananyi
ebya Ebi Mutwe oba ebyomuntu yenna gwe batulugunyiza bo bennyini ne babitulaga kuva ddi njagala mubeere bagezi nnyo mu luno olutalo kuva ddi bakwata Ebi Mutwe nga balowooza tugenda lyakitinga mu ngeri ey'obusungu ne tusigala nga tuli kamu n'ensi yaffe ebalumya omutwe bagamba yigi lwaki bali kamu nnyo kibatiisa kati baagala tubaluke kamu n'ensi yaffe batiisa baagala tubaluke tuganye kibawa ne bajja ne batuleetera ebifaananyi ne batulaga nti Ebi Mutwe bamukubye era batwagala tuli yakitinge mu ngeri ey'ekisiru naye luno olutalo tululimu ttaano bwe tuti tuli ku driving seat Museveni nabagamba Museveni ali ku luzi ekyo nakibagamba lwakuba mwagaano kitegeera Museveni ali mu kuluzi nti buli pesa lyabanga akwatako alina okubaayo ne lyawaayo kubanga kati ssaawa zino ne bw'oba owagira Museveni otya tolina ngeri gy'ojja kujja kunnyinnyonnyolamu kuŋŋamba nti Museveni mulungi then awo abamuwolereza bonna abatemye emimwa kati bagenda kusinziira ku ky'okumuwolereza luno olutalo awo tuba tutandise tuba tusimbudde nze kisinga okunzaamu amaanyi nti bannayuganda kati babuufu tokyalina gwenza kuddawo n'olimbalimba n'otomeza n'oyogera ebigambo byonooza nno bannayuganda tebakyategeera bategeera wonna wooli njagala kutegeeza oba oli mumakaago oba oli luddawa njagala kutegeeza okusinziira ku label sources zenfunye olwaliro essaawa zino DDG General Drinking General planninga okulumba amaka ga Comrade Ebi Mutwe abaagala kuplantingayo engoye ez'amagye saako n'emmundu oba n'abo mikwano gya Ebi Mutwe nabo babalumbe bateekemu ebintu ebyekikolwa ng'ebyo bajja bikozesa nga ebyo obujulizi mu kooti okuteeka ku Ebi Mutwe emisango gy'obutujju oba egy'okusangibwa n'ebikozesebwa by'amagye ng'ate ye civilian wa bulijjo. Mr. President Kulopera Dere Drinking General saako n'akabinja akabamafia bali mu police bagenda maka ga Ebi Mutwe saako agaabo mikwano gye abali cross aba muli okumpi baplantinga y'emmundu w'amasasi saako n'engoye ez'amagye then kino bakikozesenga obujulizi okuteeka omusango Ebi Mutwe bamusanze n'engoye z'amagye oba amasasi oba emmundu n'emikwano gye abali cross then omuguleko omusango gw'okusangibwa mu bumenyi bw'amateeka n'ebyokulwanyisa by'amagye ekyo bagenda kikola ekyo kimu ekyokubiri. Mr. President watwogeredde saa zino wenzijidde wano nga Muhoozi era preparinga okujja okuraidinga amakaago nga ayagala kusiringa off oba okukwata manyi police naggulu bamaze obbasembolinga oba muli mu mmotoka mutambula mwagala genda kusiringa off makaga president mukwata gyali mu Mutwale nakuno mwagala kwongerako mukulu Nubianli mwagala kwongerako General Sensa saako ne mukulu Mbogo. So Mr. President yagadde okutegeeza wonna wooli General Drinking General Dere Drinking General planning okujja okukwata either olwaleero kubanga maze okutegeerako nti abasajja be basemwaye aba SFC saako ne police bo babadde kwasembula nga babriefinga butye bagenda okujja okusalako okukwata Nubianli as well bagala kwata General Sensa bagala kwatirako n'abalala then balabe kye bagenda okukola olw'ensonga nti badde baagala okututwala mu trap yaabwe yeeruwa akaluba katya kyekisooka ekyokubiri baagala kulaba bannayuganda obunyivu bwa mu buli luddawa Muhoozi alina ttiimu ye ya SFC gy'ayagala bateekinge over power nga tebayise mu kalulu kati aba ayagala akole ekikolwa mu kigwemu ye ateekinge over ng'akozesa kodita kyayagala okupulaninga essaawa zino naye njagala bajjukiza ekintu kyonna ekigenda okujja mu Uganda kyekijja okudetermininga future ya Uganda nkiddamu ekintu kyonna ekigenda okujja mu Uganda kyekigenda okudetermininga future ya Uganda mu byobufuzi. So Mr. President, whenever you are Mr. Nubianli General Sensa Mr. Mbogo, whenever you are, get to know that Muhoozi Kanyarugaba, he had instructed SFC, CMY, police as well to come over to arrest you or to kidnap you so that he can see or witness what level of love or support people they have towards you, because for himself, he wants to
take power via coup d'etat. The moment the people come out to demonstrate, for him, he will lose that opportunity to take over power. But currently, he wants to arrest Bobby Wine or Mr. President, Nobianili, and the others to see the public reaction. No zambi ulide. Byonna bwina ajja kuvaayo. Ne bino byonge tuzibula maaso na butagwamu maanyi n'okumanya. Ndaba wano mbu Kabobi is joking. I know where Magere is. One of these nights I will grab him there. He needs to be shaved. Okay, let him be shaved. Now he will be shaved. Kono ne bwetwe kuba amasasi ebyo byonna tebi nalabye ekifaananyi kya Edi Mutwe Jeno Muhoozi sharinze nga bamumwedde omutwe bamumwedde amalevu ne mutunuulira ne kinkwasa ennaku n'ekyasinze okukwasa ennaku yeggwanga eryawamu nga Uganda. Jeno Muhoozi kayine rugaba amaanyi ogayina agasobola okukola ekyo naye tekyetaagisa bwe kiba nga Uganda ogyagala nga bw'oyogera then kitwale nti tekyetaagisa nga bwe tugamba ab'oludda oluvuganya nti teri muwendo gwa bivumo gusobola tereza Uganda nammwe tujja sigala tubagamba nti teri muwendo gwa mbooko gutubola tereza Uganda ne bwe tuneekuba ne twenuula emikono ne bwe tuneetemako emikono ne bwe twekuba amasasi ebyo byonna tebisobola kutereza Uganda ne bwe twewemula ne twevuma n'ovuma maama wange n'ovuma taata wange n'ovuma n'emizimu gy'abajjajjange tekisobola Uganda sisobola kutereera ekisobola otereza Uganda ffe kukkiriza ki kye tuyina na butya bwe tusobola okikozesa moving forward. Awatali ekyo ebisigadde byonna tujja kwekuba twevume twette tusigale nga tukyali eggwanga eriyina ebyobugagga ebingi naye nga lyavu nga tulinga Congo temuyina ebyobugagga naye nga muli banaku nga muyina ekonomi eri ku maviivi naye nga mutunulira natural resources ze muyina nga mpitirivu. Lino eggwanga ffenna litumala buli omu asobola okubaako waasinzidde n'akola kyakola kubanga ddene nnyo. Ebyo ebintu bituttira image mu nsi yonna. Nalaba luli opostinga ng'ogamba nti oyina omuntu gw'okkiririzaamu abeere minisita w'ebyobulambuzi mu gavumenti yo bw'eribezze gwe mubuuza owulire bw'awulira ku nsonga eyo kubanga this is so wrong. Okitegeera ekino kyo kikyamu osobola okukikola amaanyi ogayina naye tekyetaagisa. Amaanyi ameemanye gamenya omugongo. Kyekyo awo we tuli. Balowooza bye bakola mbu bibongera maanyi bibongera popularity bibongera kubawa akabi ne bannayuganda byongera bazibula maaso ate bannayuganda kati bagezigezi balabayo era bamanyi lwaki bino biri mu kukolebwa mutunyiize ne tugenda kunyiiga tuli bagezi. Matter of time obudde obutuufu bwe bulituuka Muhoozi ne famire yo awantu awatuufu omusobola okwekweka Ebiragiro nene mugulu tujja bano nayo kuno ku dunia tokyalina wosobola kwekweka tewaliwo mujoze ensi mulaze nti mwe bakabaka ba Uganda but it's matter of time. Muhoozi it's matter of time obudde bwo obutuufu bwe bulituuka taata ojja kwagala n'egundi ettaka likumire naye nga terisobola kumira genda obuze ku Salva Kiir we Sudan obuze ku batabani ba Gaddafi obuze ku batabani ba Saddam Hussein obudde obutuufu bwe bulituuka Muhoozi kebe Germany ne Russia tewali gwanga lyojja kwekwekamu nga tetusobola kujjayo. It's matter of time. Nozowulidde kadde budde kaseera buseera byonna mu bikole byonna mulowooze nno muli ba kitalo naye n'ensi kakati eraba ate ensi kati nnyivu. I was traumatized. Nebajjo olaba avuddeyo. Personally. With the pics moving around the internet. When Eddie Mutwe, he was like sitting on a toilet sweating. That thing caused the trauma in my brain. And seriously, my heart is bleeding. Because we are in a country whereby a CDF of a country come out and show the younger people or the younger generation that torturing is a good act. Ugandans, we should need to be with the one common voice. With the one common voice and meaning, whether you are NRM, whether you are NOP, whether you are DP, whether you are FDS, torturing is a bad habit. Yeah.
Tribalism is a bad habit. CDF, the commander-in-chief of armed forces, he wrote a tweet saying that Mutwe is learning Runyankole. That hashtag on Runyankole was very childish, was very senseless, was very painful. Such acts, we condemn them. For us, me as an independent activist, I condemn violence of tribalism. Kasuku, you saw what tribalism did to Rwanda. Rwanda would have been a more developed country if they never experienced genocide. Me as Bajo, we have married Banyankole women. We have loved Banyarwanda. They have given us children. Don't write because I'm on. Please go ahead. Please go ahead. So whoever advocating for tribalism, he must be arrested immediately, because when you say that Edimutwe is learning Runyankole, means that you have a hidden tribal agenda. That Banyankole are the only tribe which must be looked after, and the Banyankole are committing suicidal actions which Edimutwe is experiencing now. We condemn such stupid acts, moreover from a leader or from aspecting or aspiring leader of this generation. We have to think about beyond our boxes, that this Uganda is not, it's not owned by someone. Or what left this country? I mean, one of the most powerful dictators. And we don't condemn these acts, we shall head up like Rwanda, because I see increasing tribal sentiments. Listen, they have even that boy is Manyi Kempaka. He was arrested. Now I was heard. I'm not sure that he was Bamutade. He went to court 2 days. Now he's back, but he made a very poisonous tribal statements. Let me tell you, government people. Some of the people to keep quiet. It does not mean they are stupid. You are provoking people. You are provoking Ugandans. You are the major promoter of tribalism. Because how can a fool say that is running Runyankole? Tell me the meaning of that statement. Today you might touch a badge. You can do all the stupid actions on me. But I know one thing. Time will tell. And time is coming. Whoever involved in such stupid action will pay. Keeping other factors constant. Me as a student of history, there is no powerful person like Hitler, Napoleon, Gaddafi, Mubarak. Those people, they were very rich. They had a strong foundation. Actually, Gaddafi owned Libya. Where is Gaddafi? The action you are committing today, either your son or God will pay for it. Now, how do Edimutwe's kids feel like at the moment when their father is being tortured, and they saying that we are teaching him Runyankole? And why don't you arrest Kyagulanyi? Because you are tortured. That's a misguided missile. Edimutwe, he has no case to answer. The major problem you are fighting Kyagulanyi. The pain you put on Edimutwe, why don't you put that pain on Kyagulanyi and he pay for his whatever? You cannot treat these innocent people. Edimutwe, Simanyi Gaddafi, actually, and you leave Kyagulanyi to go because your main target is Kyagulanyi. Why don't you arrest Kyagulanyi instead of torturing these innocent people? Kasuku, I feel like crying whenever I speak. Me, I'm a neutral person who stands on my neutral ground. We are tired of torturing innocent civilians, and we are tired of torturing innocents because during state research bureau, President Museveni, your father, he was a good friend to Paulo Muwanga. Paulo Muwanga used to do the same actions you are doing. Where is Paulo Muwanga's family? Paulo Muwanga killing a person couldn't take even a second. That Nairo mansion was a killing ground for each and every Ugandanese. And
I don't know who calculates for these people. They are going towards selection. Those actions, they are the one who are representing Narukora to win Kawempe. Because now, whether you are any alim, you cannot tolerate such actions. People, they cry on the internet because of Mutwe. Now, for them, they have to logical thinking, what they think that. They want to install or instill fear in Ugandans. And they don't know that such acts are giving people. But it about Nyamba kwa mwenzi now. This serious. They are hardening. They are hardening people to fight for their acts. And let me tell you people that the major stupid action we have now as opposition, we are not united. Because if the opposition was united, such acts wouldn't have happened to our brothers. That's why Bobby Wine and all opposition figures, you must wake up. Stop focusing on parliamentary positions. Focus on liberating such acts. Focus on liberating Ugandans, because they are many tortured Ugandans whom they cannot show in the camera. If you can arrest Eddie Mutwe and show when he's being tortured like that, how these ordinary Ugandans, how are they being treated? So, whoever supporting such acts of violence, tomorrow it might happen to your son. Tomorrow it might happen to your sister. Tomorrow it might happen to your brother. Because these people, they see that instilling fear, but they are giving us more and more hearts to fight again, because Eddie Mutwe is one of the most innocent guy and disciplined people. I never seen Eddie Mutwe slapping someone, and I'm the only person who comes to TV and condemn Bobo and his child. This act. Last week when I was at Royal Radio in Busoga, I told Bobi his language must change. Never give your opponent nyambako. Tuwanga mulabe okyo. Tuchakwekwa sakutulugunya. Kogera awo. Never give your opponent an opening. Never give opening. Never give your opponent an opening. Chagulani's language must change. Last time he said that whoever supports any RM, he was stupid. That is not true, because any RM people, they voted for Narukora in Kawempe. That's why NRM lost. There are many people in NRM who are supporting the opposition. Because there's not any sober NRM person who can see Eddie Mutwe like that and gives you a vote. Are you getting what I'm telling you? Yes, I am. So, towards the election, they have started the same acts, the intimidating acts, think that they will intimidate Ugandans. Not that they are driving a trigger, and actually God might be doing this thing. When any
government is out. The sign is of a failing government. It goes off from their main principles why they went to the bush. They want the bush to prevent such torturing acts. Now they are torturing Ugandans openly. That is pillar number one. Another, they say that we are going to safeguard Ugandans and their properties. Now people are being detained in drones day and night. So you are going to an election, you are torturing Ugandans and you want them to vote you again. And yet your father, when he went to the bush, he said that I'm tired of stupid acts of Obote. Those are the same acts which President Museveni fought for, and he has come back to his regime. And I don't think whether President Museveni feel happy when he sees such acts happening in the country. And I don't know who cast this government. This government had a chance because it had disorganized the opposition. It does not have a very serious opposition. And now they are the one building opposition again. I never seen such a caste government like this. Okay, awo tuli obusungu ndoozo obulaba bo bungi bannayuganda sibasanyufu n'omulundi n'ogumu. Buli omu yeebuuza ebibuuzo. Ati nno leero oluvannyuma lw'ebyo ebifaananyi Pulezidenti akunyalangiridde nti walina kubbaawo olukuŋŋaana olw'enjawulo ku kitebe kya National Platform. Naye olulangiridde Muhoozi n'aliwo abawanvu n'abampi ku kitebe kya National Platform ne kiwambibwa. Ebyo bwe bityo bwe biri. Omunnayuganda yongera kumanya nti baagala tunyiza naye tetunyiiga. Tetunyiiga, tetukkiriza kutunyiiza. Tetukkiriza. Eyo gye batwagala tutwane tetukkiriza kubawaamu. Basuze mutya bagayi bantu bange. Sitera kwagala nnyo kwogera ku byabufuzi ennaku zino mbadde ngezaako si kubyesamba kubanga byosobola byesamba. Naye mbadde kugangambira nga saagala nnyo kubikulembeza. Naye leero ndabye akafaananyi mazima ddala omwana wa pulezidenti ali mu ntebe n'okidnappinga omuntu n'ojja ne ku mutimbagano ku X ne weewaana nga bw'ali mu besimenti yo n'oteekayo n'ekifaananyi. Mazima ddala ffe nga bannayuganda ng'ensi tulaga wa? Omwana wa pulezidenti ali mu ntebe. Omuntu yabula abantu be ne bagamba omuntu wafe abuze, poliisi ne yeegaana negaa tetumanyi gy'ali, kwegamba ebitongole bya security ne bigamba tebimanyi muntu gy'ali. After some time gwe omwana wa president ovaayo ng'omutimba ku mutimbagano gwo nga weewaana nga bw'oli mu muyigiriza olunyankole, nga bw'oli mu mukuba, nga bw'oli mu mutokyalinga. Abantu abalala nabo ne bagenda ne bakomentinga ne bawaana nga bw'okola ekirungi. Mazima ddala bano abantu balaba ebigenda mu maaso. Abantu abaasooka mu kufuga tebalaba kitegeerera ddala tuli ku ki. Very sickening, very sickening. Nkirabye ne mazima ddala omuntu eyasomako banoonya omuntu waabwe, abantu banoonya omuntu waabwe, ebitongole ebikuumaddembe bigambye tebimanyi muntu waabwe gy'ali. Gwe ng'ovaayo ng'omukuba nti ffe tumulina. Ate abalala ensi yonna esirise n'ebitongole ebikuumaddembe nabyo bisirise tebisobola kuvaayo ne bigamba omuntu oyo tumunoonya. Buli omu kkooti zisirise, parliament egenda sirika. Kwegamba mazima ddala tulaga wa? Buli omu yeebuuzaawo naye nga bujja kutya. Mukulu Muhoozi tetujja kwerabira ssebo. Internet eno teyeerabira. Ogenda kukuba abantu obakwate naye munnange ensi eno tegenda kwerabira.
olaba bali boboti bye bakola nga tewali na mitimbagano nga tetwabyerabira tetujja byerabira naye nze kimpeddeko era simanyi bwe kibanga abantu eyo nga yo first family labe ekyo kiri fine omutabani waabwe kyakoze first born awo then nja kwewuunya nnyo nja kubeewuunya nnyo naye nga kisusse. We need some sanity in our country. We need some sanity in the people that hold power in this country. People stop abusing power. That's too much. Too much abuse of power. Kisuse. Just because you're the president's son, because they made you an army commander, you're not going to kuchija nyansi yonna. Mukama wafe. Kanzire mu muziki gwange naye nga kino kyo kisusse. Awo tuli oteredde buli omu wateredde ebyo gye bayita embaga okugwa n'ekidaala eyo Kyagulanyi yita Mandwa bwanika Mandwa bwanika ejja kubaanika naffe tubeere kaamu tulira bino obusungu tulira bulungi mbasa mbeegayiridde tukumemu ku obusungu kituufu 2026 bana abasajja tubalageko buno obudde ebintu byonna bibakola baagala tukyankalanya kubanga bakitegedde nti kyetuvuga kinene. Mbeegayiridde baganda bange tusibe ku busungu. Ono byonna byakola ayagala tutaanula. Bwe banga bagamba nti Edi Mutwe kyakola kikyamu, lwaki tebakwata oyo gwakuuma? Baganda bange baagala tujjako mwana kubanga bakimanyi nti waliwo amapeesa mwana nga tetwagala gumiikiriza. Naye mbasaba tukumemukko obusungu kake tubulayo emyezi mitono nnyo bano bakyali tubalageko. Mbasaba tutereko obusungu buno. Mbeegayiridde baganda bange, mmanyi buli omu gyali alina kyayitamu. Bino byonna tubitereke, bana basajja tubalindireko mu koona. Kana akamanyiro kasusse. Poliisi etugamba temanyi Edi Mutwe gyali. Kyewuunyisa era basobola okujja ne batugamba nti era tebamanyi Edi Mutwe gyali. Byonna babikola tujjako. Baganda bange tukumemukko obusungu katono. Mbadde mbasaba tukumemukko obusungu naye tuleme kwerabira bana basajja bintu byonna.